Eggwanga Uganda ly'erimu ku mawanga agali mu kutumbula ebiruubirirwa ebyekyasa. Ebiruubirirwa bino bisigazaako emyaka 7 okuba nga biggwako. Wabula abakugu balaze nti bino okutuukirira waliwo ebiteekeddwa okukubwamu ttooki mu mbeera abantu mwe bawangaalira n'enteekateeka endala. Okusinziira ku mukungu w'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Safer Uganda, Dr. David Kalema, agamba nti abantu okwekatankira Omulangira Ssegamwenge kikosezza okutuukiriza ebiruubirirwa bino era n'obwavu obukutte wansi ne waggulu bigikosezza nnyo. Gavumenti n'ekitongole ky'ensi yonna kyagala nti abantu babeere balamu babeere mu bulamu obweyagaza. Naye kakati tutunuulire nti omwenge gwokka guleeta endwadde, gusobola okuviirako omuntu okufuna endwadde 200. Ate endwadde zino nga kuliko endwadde ez'obwongo, nga kuliko endwadde ez'ebitundu ebirala eby'omubiri, gamba ng'ekiwumba, gamba ng'ensigo, gamba kansa w'ennimiro, kansa w'annabana. Newankubadde nga bino biri bwe biti, naye era awadde amagezi ku kyekyandikoleddwa omuli poliisi okusaawa enkola ez'okukwata abatamiira nga bwe bavuga eyamanyibwa nga Kawunyemu, okujjanjaba abantu abakoseddwa omwenge, okulambika ebirango ebikolebwa ku mwenge n'ebintu ebirala. Enkola ya Kawunyemu abantu etangire abantu okuvuga ebidduka nga bakozesezza omwenge. Ekyokusatu, bannaffe abagoyeddwa omwenge oba ewandiise balujuuju, tulina nabo okubayamba mu ngeri emu oba endala nga tubajjanjaba, olw'ensonga nti tukizudde nti omwenge nabwo obulwadde nga bwolaba obulwadde okunywa ennyo omwenge oba ebitamiiza oba kita addiction, bulwadde nga bwolaba obulwadde bulala bwonna. N'olwekyo twagala abantu bano bajjanjabwe. Twagala waakiri buli ddwaliro lya gavumenti libeere n'enkola nga bwe wandigenze ogamba nti omusujja gunnuma, omutwe gunnuma, abasawo abo nga balina okubangulwa okumala okutegeera ani alina ekirwadde kya alcohol use disorder. Ono okwogera bw'ati asinzidde mu musomo ogutegekeddwa ekibiina ky'obwannakyewa ekya United Nations Association of Uganda mwe kisomeseza bannamawulire ku biki ebisaanidde okukolebwa okulaba nga ebiruubirirwa ebyekyasa bituukirirwa. Ssaabawanisi w'ekibiina kino Richard Bagumati Nkasimire naye yeeyunze ku balala abakkiriziganya nti omwenge gukozesezza ebyenkulaakulanya by'ennyaffe Uganda. Enjogera gye nawulira nti omunywi w'omwenge omulaba atambula ng'atagala. Omwenge kye kimu ku bintu ebireetedde enkola ezaagala okuleeta enkulaakulana okutagala. N'olwekyo ensimu ku nsonga gye tubadde twogerako ne bannamawulire kwe kugamba nti tulina okussa ettaala ey'amaanyi ku nsonga y'enkozesa y'omwenge ereetera enkulaakulana okutagala okusingira ddala ku maka. Ono era agayizagayizaamu mweyo entanda gye basibidde bannamawulire. Okukuŋŋaanya abannamawulire ne tunyumyamu kigendererwa kyaffe kulaba nti tuseesaamu mu maanyi n'enkola eyongera okuteekamu enkulaakulana mu nsi yaffe Uganda n'okwegatta ku balala bonna mu nsi yonna nga tukolera ku musingi bwe twakkirizaganya ng'eggwanga n'amawanga amalala mu kibiina ky'amawanga amagatte bwe tuyita Sustainable Development Goals. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Olw'Eggulo.